Chaba Malaysia. Right? Prima muna Uganda, Malaysia yali akimiyo ki. Era agenze kutunda nkudi. Tosobola kubeera awo ng'oli drop out n'ovuma abasomi ate ba empty tin. Kubira amasimba. Bakindoopera. Ekiŋŋambi ekyo kipima kafeero. Kale kafeero oligenda kale ku ntana yoba n'omubuuzaako yino. Oba kyaba Malaysia. Right? Prima muna Uganda, Malaysia yali akimiyo ki. Era agenze kutunda nkudi. Y'omutwe ekikapu kyali saizi y'omutwe esusse saizi y'empiso ate tukogeze no yimba saizi y'omutwe esusse saizi y'omutwe esusse kati awo tazo kumbulira minigi y'oluyimba otidde empisa byaddala ezo ennene nzitya ntya ebinene ezo ennene bazikuba nte kati goli nte ente tomanyi yo bagamba baagala nnyo ennene abaki empisa abawala nga bagala nnyo ennene nze njagaza ebinene mbitya birakira ate ekirala waliwo olumu ogambe waliwo olumu lwakola ki ng'atandika bikuluma nga biruma naye bwabulizaayo ng'omanyira naye gwe Shakira olema ani yaluwandiise Gravity ani yanoonya ani Gravity yakunoonya nimbare amanyi kyalukozesa kyagala kyalukozesa nga nange nanoonya saha yanoonya Shakira buli muntu everyone is complaining about that song bagamba zeze nyimba zo nalabyeko abantu banyi nga bogera bagana ebyo era ebyo bintu bya Shakira oyo bamukutte ku bakuta wali enyonyogeza ezo bamukutte wanyonyogera nera fena gye tuveeyo ewa mumpiso nenga sikyelutegeeza sorry kitegeeza ki just mutanza okunyonona obwongo oluyimba mwe mutanza okunyonona obwongo ndowooza nti luliwe lutyo toliwe lutyo luli all about empiso ng'omuntu wanaba omulwadde ng'atya empiso agamba dokita eyo saizi niye omulwadde abatalinaako yadde bogerere saizi afa kuwona kati eddoboozi ly'omulwadde likyukamu n'erya bulijjo likyuka bulikyuka litya kiringa eddoboozi ly'ekiro liba lya njawulo n'erya misana kati ery'omulwadde liba lya njawulo n'erya omulamu kati soka onkoleremu ery'omulwadde nga bagenda mukuba empiso oba mu mood siri mu mood right now wali nali mulwadde abasawo bavuddeyo nno ne bacomplaininga ku luyimba olwo wabalabye nabalabye walabye abasawo nga bayomba kusooka nadde mumanyi stand tinageza olanga face eri serious ey'omusawo ayogera nga satani ate nasose nendowooza Shakira neŋŋamba naye Shakira engeri gyali omusawo ayinza okuba yalese mu basawo banne bakuze oluyimba luno sina na mikwano misawo wano so nange nadde mumanyi oba byakusaaga naye bambi nga bali serious bakono wange bali eri what came to your mind kuba abasajja baagala basiba what came to my mind engeri gye bayogeddemu nendaba nga bambi bali polite ate nekirala balaga bafaani ba Ugandan music either way it's just that bo bawulidde they felt a certain way nga bakozeseza gown bo gye basuubira nti yaabwe bokka so nekibayisa si bulungi which is understandable buli omu alina opinion ye ate buli omu olina okutegeera gy'ava you have to understand where they're coming from so nentegeera where they're coming from so are you ready to apologize to them nembaga bambi abasawo mutusonyiwe you apologizing now tetwaminize kibayisa bwe batyo alumba mugenda dujjayo ate olimba sinzi nina kuvunaanyizibwa nanyini yo Gravity ye nanyini lyo nanyini salina dujjayo kasita weetonda omuntu amuvinga on ate kino kisigala nti kigenda mu community nga mulaga ettaawo ly'abasajja kasa twogera ku mpiso nabulwadde kati yakitegeera kubanga bw'otunulamu mwabadde n'empiso ekyo bikozesebwa abasawo mwabadde ne kanako mu bulago bakayita batya stethoscope ani stethoscope oli yangambye telescope Ibra yangambye telescope gwe it's a stethoscope bena byabasawo so they had a right
byonna kiba okureact yabadde ne stethoscope nga alina blood pressure cuff ku mukono so nga waliwo obulwadde nga bwakuba olw'enga ebintu anti olimba lwogera ku bulwadde kati alulaba alina relatinga obulwadde bwagenda okukuba nga weena ebintu bigenda nga nfa nga blood pressure simanyi gyeri nga simanyi oba eyambuse obesse akagoye kali waggulu nga balina okukebera buli kimu alina engeri gyeyakubamu empiso wano ng'okutamye teyankubye empiso nawe olimba ebifaananyi bye nazo kolaba ng'okutamye bwoti nagitidde eyinza okundeeta ekituli mu kabina nagitidde empiso olina empiso z'otya oba engeri gye bamuyita omutujju n'otyamu atujja naye tuba tukyali awo ku gundi ku social media a comment came, a post of our concern. Nagamba, when you see Gravity and Shakira, it's a true definition of two empty tins. Prima, simusanyufu Prima Kadash, alaba mwono industry, mwono na buli kimu. You guys are empty tins. That senior to drop out. Are you talking about graduates empty tins? Come on, how dare she? Ajawa buvumo will drop out. Does she even know ibigambo byakosa kye bitegeeza? Akazungu ke yalonze kazungu kedda buno betwakoza kampi1. Teacher, these empty tins are making a noise. Ke kazungu ke yakoza. Kamukirasi kyako. Kapi1 mwe yakoma. Kazungu Kapi1. You know? Because no. Omuntu n'ategeera come on really. Tosobola kubeera awo ng'oli drop out n'ovuma abasomi ate empty tin. That means tomanyi kye kitegeeza. I'm a graduate, honey. You a graduate, yes. Muchi. Mugundi kule chanti. I'm a degree holder. Degree holder. Yes. Ogambe yet senior to drop out. Ku research gwe nakoze. Ani akwade research? Aya, abantu baliyo bankubira amasimba. Bachindopera. Ekingambi ekyo kipima kafeero. Kafeero kitegeeza ki? Ankati kyayita Kadash, tosobola kweyita Kadash nga ne bali abantu bo idolizing ate weyisanga bo tolina na chance oba eri basanga. Idolizing abantu bosobola okukwatakwatako. Basinkanako. Tasobola kusisinkana ekyo naawe, tasobola. Like supporting abana abawano, you know, weyite pima kafeero. Koza wena chance nti lumu. Kali kafeero oligenda kale kuntana yoba n'omubuuzaako, you know. Oba weyite prima spicy nti, you know, osobola otukawali ne mukoonako. Abantu bosobola otutuukako. Ate olaga nti be bakwano bo. Ate oli no idolizing abalala abatakumanyi nako batamanyi nakumanya oba gy'oli oba ofaanana otya, you know. Omusindise kuntana agenda akola atya? Kye prima kafeero naawe. Prima kafeero. Data ky'omulala gwe bakuwadde ku prima. Kulabika data bakuwadde mungi. First of all, I'm going to drop out. That's senior too. Watch about Malaysia. Right? Prima muna Uganda, Malaysia yali achimiyo ki. Era agenze kutunda nkudi. Gwe, Malaysia yatundira. Yeja amanyi kati yeje yalonda. Je yalonda n'agenda. Omanyi abantu bagenda babuukira abantu. Nga tubamanyi nti nabo basobola okubabuukira, you know. Tosobola kuteeka bantu bano omanyi ye muntu ze kyenfunye kyaganya oteeka abantu wansi abali mu industry ate kina restaurant okitegeera restaurant yeetaaga abali emmere yakyo first of all tewooma nagiryako nali namwe neetabawombera nagiryako osetize bono osetize mama twagala ntumuwagira emirundi egiwera ne mu kisibo n'enjigula n'enjiwereza abasiibi ne banga shaki todda mutuwa mmere eyo wakiri tugulire mwani gikondi ne tekitegeeza nti emmere bwe batewo materiyo bakola ki bagirya era abajagala gye bali ne music bwakyo oba tomwagala abamwagala gye bali oba takunyumidde abanyumirwa gye bali oba buliro olimba tolwagadde kyogereko but better respectful eri ki abayimbi tokavuma abantu olaba a teen is valuable kyekitiini ki drop out kyo kyekitiini kyova olaba abasawo engeri gye bayogeddemu nakyo engeri gye kyayogeddemu byanjawulo omusomi omuyivu n'eki drop out okitegeedde reasoning eba yaki yanjawulo kino kiri so kino actually kino kikafeero kiri so ignorant kyova tekitegeera nti kiri mu business kyetaaga abantu so kyova kivuma abantu abalala bali mu business because tategeera eyo dynamic alowooza bw'avaayo n'avuma ajja funa attention
ate nga you can still come out nga tovumye n'ofuna attention nga bw'olaba ono omuwala Sheila Price. Oyo omuwala ajja n'awa analysis ye ku bintu in a respectable way oba in a polite way and people still follow her ne bakola ki ne bakiwa obudde. Kati kirina okuyiga engeri gy'okola ki gy'owamu critique nga tovodde muntu oba kale nga tomanyidde kozi tolina ssente gy'oteekamu kitegeera oba bakusibako gravity n'akubba like kirina ensonga zaakyo ku mutima gwakyo kirina enziro ku mutima. Ogambe gravity bakola ki kizoba kyamwerijjako n'akigoba manyi gravity teyemanyiza n'akigoba kirabika kati abantu baba n'ensonga zaabwe kitegeera ate bagamba ekitunda Carolite sima Carolite alina kampuni y'ebizigo ate bweyerusa otya kungulu nga munda ekitima kiddugavu akwate Carolite amumire akwate Carolite we amunywe enzira eri ku mutima ekole kyeyeruke. She needs help. Ekiwala kyetaaga help. Omutima gwakyo mukyamu kinyiivu ku mutima kirina obusungu. Bamugambye mbwali engolo si eno gye bakuba abantu mbwali bw'ati yenkanani kipinga engolo yes anti kimanyira manyira abantu mumanyi oli clean kira anko physical nzabankubidde nakubidde amasimbe bangambye ate nengenda ku interview zakyo nenza bakezi mu bambi nga kyabonaabona nga kikula kati omuntu bwatyo aba munyiivu ku mutima aba tayagaliza ne waba mukwano gomanya woofuna ekimusingako agenda kuwulira ki obujja agenda kubanga awulira byagamba lwaki gw'okifuna kati eyo gye kiri kigamba lwaki Shakira you know kala yomwa kiraga bye bino ebiwale bigamba kala ina sente na yazono na what kati wishingizo sente zaakyo kati abantu bodo tusobola bamukwano gwe nolowoza nti akwagala alali tekisoboka kyobola kibukiro no muyimbira kibukiro oli ero kiri timu eno namulabako olwaba 6 killers yabawa kati tolaba nekibukira abaana ba presenter tabalekera mirembe abamawulire yabawadde ndoza olaba nti kino juzi yagamba baby daddy we takyali levoze ndozo kitegi nedda ani atali levoze ani yagamba bamugamba banaye kati gundi ani Josede nakula ngamba nze sikyali levoze Josede kati no kanchigiriza omusajja ne waba mulema ne waba munako wakulekawo gwoswala gwe kikafero gwoboswala oli omusajja yasigala musajja kitegeera kibebe biwale bitategeera kibeera marriage nga kivoola omusajja lwakuba kirinamu just in case kirinamu omusajja asigala musajja togaba just in case kirinamu atunda ebizigo bye n'emmere n'afuna ssente byonna byatunda yamanyi senga abadde akola bulungi senga tawalana senga tateeka abantu wansi okitegeera senga abadde ng'afunamu ng'akola bulungi gwolabayo omukazi ali obulungi ng'alina obudde bwa bino mbadde waavume bakazi banne oba ateeka abantu wansi taliiyo it's not possible tekisoboka kati oyo alina level kwayagala abeere netaliiko just living a social media life manyi omuntu nga living a social media life obeera miserable inside. What's her contribution in the music industry ja commenting akenyo contribution name okujjako ku insulting abantu which does not take you any far olegeneza ka abantu bajavuma abantu bebasinga nofuna ebizibu maaso awo you know how do you tell me insults make you feel good about yourself ngato manyo inayo ka platform abantu kibawo obudde gwe noloza ntogenda kakosa ku insulting abantu o insulting abana bwa insulting abani ba 6 killers you don't even know how much it takes to create a song tumanyi how much they put into that song gwe watandikira woli today si woli yatandika mu you know yatandika mu Dubai era si wali si wayero mweru obuzigo bifuula yero tebifuula na bweru Wangu omuyangambye ngalo zaafuse orange ezani ezize nga ali akosa ekizigo kye naye kati ola kyegamba amuwadde obudde nno research kanjiko kozesa nadde saa kubuukira kyo simanyi nga ye bwe kyambuukidde nga tekimanyi just cause kindaba ku simu yakyo nekiroza kimanyi temu meeting anko physical saagala nakimiitinga sikimiitingi kati nga nkyagaza kikati ala tasobola kunsinganya abantu ngaabo naawe aba aine enziro siba omuntu gw'osembera ng'olaba Claudia Black emuvaako yoyo naye lumu ne musinkana kale mu junction kale wane mu meeting nkitomera ndiyo kitaga kutomera obusuku goyina kale in case muzze physically temuli mu motoka temuli mu ki nkikona mbanga atalaba muntu ojoti
ekintu kyovumye ate nenkiyolawo n'okiteekawa sorry baby sorry nenkituuza ku ntebe nga nti mwaka obusawo nenkituuza mu ntebe nenkikebera blood pressure eryoke nenkirekawo awo neneyongera naye ng'okiwadde nga nkiwadde ne kutuzzi kinyweko naye kakati tosobola namutomera omubuuza lwaki wagambye already mumpi ate gweoli muwanvu ya era abampi beerijja aya nakulayo kulayivu ng'ogamba simanyi oba mwoyo oba buba bulemu owaliwo yabyogedde awo ku lives nange nadde sibimanyi nti kimulema naye besaaba bisekerera kuba ayinza oba yazaalibwa bw'atyo ekyo mbadde sikimanyi ekyo nakirabye ku live sirabangako kati nkugambye nze noonyereza buninoonyereza linda yagambye atya musaidi emu teyenkana neeri kati nze simanyi oba omuntu aba yazaalibwa bw'atyo kati ebisijja bisekerera jasekerera bino ebirala bino sokoleke I didn't know that Prima tabalancing I really kyenjagala omumanya bannange oba nkisangewa nabirabyeko mmwe I watched the live then the lady was like oyo omwana tabalancing then you like gwe yasoma obusawo ekitegeeza alina gundi eba disability yeah naye wabanga kituufu I won't make fun of that bibaawo nsoma badde sikimanyi ebyo bibaawo osobola ozaala omwana nga tabalansinga naye okibanga kyekyo naye nga sibirawo ntono mu vidiyo nga ndabanga ekibalansinga ngenda kuddamu neetegereza ndaba ye bulagwe mukwano gwa Prima ennyo tabalansinga simwetegerezanga tomutuukiranga nange mulabira walanga Shakira wamulabira nze mbale simwana budde by the way do you feel with this song gye mwakoze it's appropriate okubeera ku airwaves mostly the video but the video has no problem does it mbuuza gwe it depends on your understanding gwe ngaaluwuliriza yeah the video has no problem naye ensi gye tulimu leero olwo ebintu ebijjako abantu stress ebintu ng'ebyo bwe bityo nze nankwange yankudde nagamba the song has no problem birina platform yaluna abantu abajja odwagala kyenagambye emmere etakuwoomera waliwo gwewoomera yes nokkiriza ti Shakira oli museego okkiriza ti oli museego nedda katunyumyemu bunyumya kati okkiriza ti oli museego asijjo naye ng'oli ndina essenyo kubanga mwana olumugenda n'entyamu n'ebibaata bisese tegeza ndi olumugenda n'entyamu nenga naye Shakira yono kyali wange oba kati weba mwabadde muga nti evidiyo eyigiriza abantu bagende bakunamira abasawo nze just nze ng'omulwadde yenyambala yange naye si buli mulwadde ntayambala nga nze wali abalwadde abeebikkirira wali omulwadde ajjanga obulwadde bumususeeko nga yagala kuba bwereere ne bamuwa gawuni just problem Dr. Gravity yatalina gawuni za ddwaliro batuwa gawuni ne twambala ez'abalwadde yeah seetaaga beera mu lugwe lwange ndi ku buliri naye kati mwatuula olulumbe baalukuleetera ogambe Gravity yaluwandiika n'akunoonya bwe yalukuwa nensooka nenseka nempanika ne ku bugulu koza nti ze ndowooza yange yakisiru kati ze nange nalowooza byaki bya kisiru nenga naye wayi tugende tukole gyeri basiru bannange gye bali bayibula lwaki adonya Shakira mu bonna babiti amanye ebirungi amanye ebirungi yagenza olanga kisikise kishaki kyekijja okukijjayo obulungi n'oteekamu n'amalowooza agalaga nti nenda leero tusoko abantu bawimu akapera ka ngamba wakashu bagala bachamuke baleke bachamuke tuwemu akapera kuba inagana dakita abantu badekere ku stage njagala bala ku stage atoko no dufira ku stage olimba lunyuma by the olimba lunyuma ngojeke ebyo naye it's a very nice song very nice abalutegera ona agala kusaba akapera bamaseka ola kusaba nga akapera ngankabawa challenge ziri ku TikTok kuli challenge eriko oluyimba kino kwa mu mood telinga ninyimbe dala bwonsanga wonna nyimba challenges omanya bayimbi basasulira aba TikTokers okola challenge lugenda kwetamba bo ina sente zo you do ebyo ebiruma abo bakafeero bye baluma bakafeero yes bubaka kibo ine eri Prima cause ndaba industry yona kati agyetolodde gwasanga gwa kijja kubwa baka bwe nina gye kiri kiterezo omutima gwakyo
Katonda amugondeze mu bizibu byalina oyo omuwala alina ebizibu bingi banganya omuyita omuwala banganya muyita ekikazi ekyo kikazi kina ebizibu ani bingi akuganye lutalo nterulimu wekka si lulimu zekka Eh. naye nja dusobola mbadde medde omuvu manya genda nkole training nkomeewo nkiwe okikube nkikube so prima get ready naye nenaku zina akolera ku cash akola gym ate mbwakola yabwere kati ekyo kisupportinga kita bizinesi y'omuntu ng'okolera yabwere ate byani abigambye naye babiŋŋambye kiyingira bwerere osobola otya obutasasula jimu ya mutwalo osula bizinesi z'abantu how are you supporting the business kikyobongerako really naffe ffe ezobala tuzifuna naye ne tuzigana n'ogamba you know what njagala kwongerako njagala kuwagira wagikola kufunamu kankusasule ndako nero bayira we mbadde bulijjo manyi nti oba asasula gundi eyo bangambye ayingira bwerere amanye byobwerere bimenya oba olina okulinda abasasudde bamale baveeyo ate oba olina anti oli wa bwerere niye kizibu ki sobola mukisasulira omwaka asula bizinesi z'abanne what are you supporting omanyi bannange oyo omukazi tasupportinga bantu ate nga alina bizinesi ayagala bamusupportinge yatagaba emmere yobwerere agigaba manyi mu butawoma bwayo asobola ogigaba you know kati jimu yabanne ogiyingirira bwerere wesibe kulya emmere y'omusajja omukazi obutawooma nagiryako nange naye saavayo kukyogerako kitegeera saavayo kukyogerako ate era nenjigulira abantu you know what I mean nze nakubirako Jasmine yali agipostinze emmere nze gwe nasooka ogirabirako omanyi emmere eziri mu kamera abantu baziditika erabika bulungi bagiteeka mu filter mbwa Jasmine eno emmere ogiggyewa naŋŋamba nti yaani aprima kafeeru whatever so nemugamba namba ki gyencontactinga kugiweereza abantu bange nampereza enamba nekyati eyo nkyagirina nampereza enamba netukubayo netukola orders nesaba ekyogerako nti era nange nagisnappinga negispostinga nengaba nego support even the nore twali fenana tugirera still you did yes I did post it nengaba abantu go actually ayinza okulowooza nti no omuwayiriza cause even we called the management twogeramuko nabo with the mistakes they bali bakoze mere yaliko mistake nange kenyini like she came into my inbox nomugamba amanyi tozeo netujemeda mwe bali kuwagira namugataze ne Shakira yeah yavumya ate etujja netuwagira because I remember yagira ebijanjalo byali bisuzeewo yatebiwooma ebijanjalo byo bisulagawo kuba gikuba bibeera mu nnimiro ebimala emunakwe nyingi naye ng'ojjukira negundi we najja olwo omwala we yajja yagamba amukolera she's a friend Anne she's a friend yajja n'atunyonyola neyeetonda ojjukira emmere tewome neyeetonda naye we didn't come out to say I still snapped nenga abantu mugende mukole ki muwagire because business is business kwalya I get disappointed with her. This is my opinion. I get disappointed with her when mulaba nze ekisinga okumunyizaako to attacking other industry mwendi yasooka n'avuma abapresenter ekyo nempuliranga kibi n'abagamba mbuno simanyi tebagenda mu gym balina biwiigi ebibi ebigatto ng'avuma agenda mu gym alinga ekisaanyi ena yavuma abantu abantu bali omanyi agambye alinga ekisaanyi nekijja mu mutwe gwange ngeri gye kitambula kiti otomula abeera ati mu gym alinga ekisaanyi abeera nakitse ngati omanyira abapresenter bamanyira sente ze bafuna omanyira you know manyira abantu ng'omanyi sente ze bafuna bad black navayo n'amugambako nga please don't kuba bo tebazanyira gwa nsimbi nga ffe biki that's bad black gwa nsimbi pozi gwe gutya bamuvumye be Malaysia enkudi ndoza olabye teri atakimanyi kati kirowooza kyo ekigana egundi ne bakwita kuyenjula kugaziya nafunayo akakadde oba bubiri bano bambi abaana bakola omwezi mulambo banaafuna 5 oba 6 kati omusuubira okugula wiigi ey'olukumi nga gwe gye bakusuriddeko obusuruzi in one night era omusuubira abeere ne wiigi ye simanyi wa 10 wakakadde nze just ndi kulowooza Malaysia bagaba mmeka I don't know never been there simanyi kati you can't compare yourself with people kiringa nze nevaenda nkovuma abantu batalina kyakulya ekitegeera kyekibalancing it doesn't make sense you know baleke balimu embeera it's not permanent ejja kukyuka twagidde tendugiwane wambami newali asikali ali twaba n'asikali naali akolaba n'asikali agamba but where did this food come from obagira naseka si mu bubi but the asikali bulijjo okumere gye bamuleeterako lwe baagimuwa naye yafiiringa nagaana yine but madam where did this food come from was it from wali eri primar Lusania who cooks this food you don't have a say meno kwa day where just eat kaseta kuraza just eat
you know. So chengezaho kugamba nti either support or remain quiet. You can still put out your statement respectfully. And no offense by keeping quiet, by the way. In You can even still search but chinyumira no komao, you know. Even when things pass you, tewalagenda kunenya nti comment. Exactly. No one will. Yeah, gala relevance abayi n'okuvuma ku. Nze bwe yavuma abaana mbuno bamukola ku interview nga bawunya biwigi simanyi biki. I got so offended. Mbo bawunya akamwa tebasenya olina jja bigatto nze ku red carpet kunyumira olina jja ne and I'm like, does she even think when akola these statements? Because I'll be nice to her because events za attending ebisere bisinga okay bamuwa tickets za bwerere zibera yali pira she's a groupie zibaza waguluko kati ngo tunulanga Zero Stan Rhyme otunulya ku Serena wabazze nga jali abaana bakavaringa ebintu bya abaana bambala ate abaana beekolako sibe bana bali random abajja eva nga banoonya mawulire kati gye yajjaga ezivuma abaana abo I got confused nengamba naye no nasoka nenzile mabega n'ekirowooza ko nengamba no this lady events za attending they are totally different from the view gyali mu kuwa abantu you're making people think banamawulire bawunya hygiene yaabwe is totally off that it was not good nengamba no it's the same people obeera n'ekivu buli mwaka bojja okuddukiramu bakole ki bajja bakicovering but not even the pre good coverage ntino oli mu kukitunda. I don't know how she's going to come ng'agamba banamawulire ate jjukira tasasula bannamawulire tena kyasasula ate ng'oyagala bakuyambe bewavumye kyenkugamba she's miserable omutima gwe munyiivu alina ekyamunyiiza ne Josede yamulekawo kati ebizibu alina bingi obusungu alina bungi okitegeera si ye ng'omukyala alina ebizibu bingi kyo tosobola musembeza nga mukwano n'abayimbi abamufuula mukyali waabwe kiza okutera mu butwa mu mmere nga kye kisinga wali okaaba ng'ofudde nekikunaaza gutuukawo engeri wagulabyemu okuzira ku bye mpulira byakola nze bawo ne bebaŋŋambye byakola bakyaliibe nze ndabanga ekyasa kima kinoonya relevance nga tekina mutima mu ate kati omuntu avaayo n'onoonya relevance mu ngeri bw'etyo you're insulting other people. People look for relevance in different ways nga talina gwakosezza naye nga bamulaba be bagenda okukola ki okujja either ne appreciating what bamugamba ne commenting yeah it defines who you are as a person. It defines who she is. You know, you might as well say this song is so ugly I don't like it newe yongera cause banja bakyogedde you know it's okay. That means that's how you feel about the song, but why are you involving the artists mate to an extent nobaita empty tin by the someone who does creative work ataba empty tin because something is coming from his head nga chiri kyotuka n'okwogerako creatives bilino kwa abantu abawomerwa akayimba akesaawe mu buno obudde bw'empewo nekamu nagwe nekaze yakira mbaako obudde bw'empewo mwaka kubidde babudde bwampewo nyimba zikola muri season kati empewo kwerikako kekaliko okimanyi nti oluyimba lwa Gravity okwepicha soundtrack bagikozesa mu series ye UK y'omuwala envudde mutwe first season episode 1 oluyimba lwa Gravity mweruli naye nga abaluzala bano baali bangi ndozo kitegeera naye abaluzala bato baali bangi nabo baali bangi exactly so you never know ate capturing ani you know but if you don't like it scroll up banange enyimba nga nyingi ku market nga toziposting anti bane luno lwakoze olina abakyali bo benda bafula abayimbi bakyalibo lwaki baposting abafulumiza ennyimba empya support ogiraga ddi you know waki obuukira abatali bakyalibo abatali bakwano you know so lwaki toposting abo nti bane ekyali wange gundi yafulumiza akapya naye kabasi kalungi gwe waana omuntu ogenda ovuma nga bagamba nti yawaanako luno yes ne kati mpaya akayimba kamukere aposti nze ngagamba ennyimba z'obuseegu nnyingi worldwide lwaki bannayuganda mubikola cause I've seen Kendrick Lamar's return to the industry we yali agamba nti agenda retiring agenda ye album gyasembayo that song of nga yomba ne mukyala we kulaga from beginning to end yeah from beginning to the end olwo gundi Drake yavayo nalo am insulting ambuno ne igwe ne family to kwatagana neza award zafunye ku olwo oluyimba
tours zafunye yaje ne mu Africa just because of that song album ye kodo oluyimba n'oluyimba lwenyini not like us lwakafulumya oluvuma Drake omuyalagide family nti bakwatagana nalwo mulimu insults. Chris Brown with Quavo nyimba zaabwe zebalina right now ezitambula ezokwedisinga it's zona zijjudde goni and people are vibing on them. Waliwo oluyimba lwali training kati lwaba Nigeria olulimu olulaga nti noli ntino ye gundi ye I'm strong simanyi bikimubuulire. The challenges are many and no one is talking about. I think direct. Ziri direct. Chitinga wala olimba lwa dole y'omwana ezidda. Bane balo nnyonnyodde kye lutegeeza n'internet. You know? So ebintu bibeera it depends on your understanding and your perception of the song. I don't know why. How you process it. Simanyi lwaki ffe ate mwewe mugira. People attack you more. Ate nga zize baleka n'abaana ne bawuliriza ne bazanya ku TV. Zote bazikola ki? They do not even put PG. I think even the way you raise your kid, it's you to limit what they want. Challenges ndio namana baba bazikola balagira actions ne balaga nti oluyimba kyo kyerutegeeza. Mulwaki mu baba bakutuusa ku ekyo nokuyita empty. Ozayagala relevance amanyi bwana yogera ku empty Shakira yasoma obusawo kati ompito kya empty gwe drop out. Nyonyi genda mu state ndala kujjanja ba mulwali. Nongamba lisokulinde malo kujjanja yalo ndikujayo na majira. I'm traveling. But I'm going to Dallas. First mga nyabo. Ate to kisusa. Going to Dallas. Bulire ebe. Dallas. Dallas yemba chingi. No wonder you're friend to Prima. You can be her friend, Emanya Wokoma. You can be a friend. Bakulabudde. Can be a friend with it. Emanya Wokoma. My good friend. We have limits with her. Otherwise, Emanya Wokoma, you create boundaries. I have limits with her. Because what? She's not even picking my calls. Why? Takwata masimugo. Yes, keep a gazer. Mwabadde chati. Why? Manyina ziyamuyisizaamu eggaali. Kogwe. I'm responding to what you're responding to what she said, yeah. And that's the consequences. Chebadayagala budde. Yeah, so mumuwadde. Tenja bumwongera. Abdul, oyina kyobuuza Shakira? Obuuza byonna. Kyokumukuba akyogeddeko. Yagambye agenda mu gym. Nini olulidde badde ogenda mu gym? Obadde okola gya simple kati ogenda mu gym kuba abantu. Kati ogenda kola muno yokuba abantu. Ngenda mu gym to maintain my health. Kyekitwala mu gym. Naye gwe yo gisasula. Of course, ya mitwalo 5 gisasula. Per day, per session, yeah. Gisasula. Wange mulamba. Omwezi obogeza mitwalo 35. Omwezi. Naye tesigena every day. Can go like 4 times a week or 5 times depending. Mitwalo 2 wamma. Kati obo siba mnyumba. Tumanyi mu nnaku 2 lwe lusanya lwe twalya. Batujjako si 12. Kyali 10. Batujjako emitwalo 10. Kyali 10. Natwetiyako olusaniya nga kuliko just matooke na muwogo. Ebyenjalo byasuzeewo. Nekyasinga okuluma. Wali osuubira ku lusaniya si wali osuubirako akajanjalo ka. Ebale zikira na complaining nga tekuli June, tekuli there was only 2 foods. Tekuli green tea. Ne bateekako avocado ebijanjalo. Chapati. Chapati tezaaliko twa complaining nga mutete chapati. Twa complaining nga tutete chapati zaffe. Nibagamba mbole emitwalo 10 lukoma mbusimanya oba Rama bagamba Monday or Tuesday sijukira balina reason gye batu Tuesday bakola boutique ate nga singa kwagala lumonde June katunku buntu ntuwe butyo ngayo mubiraga mbifananyi avocado bichi kyekirufulo lusaniya kubeerako katogo mixture nga wala bola Swahili village balujudde kimu kibeerako ino kuwana Swahili kuba nalu yako luwoma walulyako oba omwana ono walaabo ku Swahili mulyanze mwegulidde era mulya njakugulira tola nagulira kafeero ekindi okusooka lwaki nalya Swahili because of Tashabi kuba yaluteekanga nnyo kusitasi n'endugula naye nga sinamanya nti gwe olina attachment kati ate we nategeera nti olina attachment ate n'endulira ddala era nze n'adelivering ewange nze nali okuva erwasooka okufuluma the first day lwafuluma ne walina ate walina olulya kyali kikakatako kati nze olaba era n'adelivering ewange amanyiiwo waya kaluletawo emirundi 3 Sekeza lukuwomera ne kati luli waddamu n'olutumya ago walungulira tewaddamu naddunsaba kuche twatuuka nali nkyasobola ndeka
So Mm. byebyo munange. Byebyo. So your project je tubadde tulinda oba tulinayo project endala Eyo ya Gravity. ya Gravity. So you still have your Yagudona project. yagwaona bugwi ya Gravity. It was a Yeah, cheap in, I yeah. was waiting for the actual project hiyo. Yeah. Yaddi. Our own projects are coming Yaddi. very soon. But then I juna fulumya olunaku lwange. Ennafulumya. Olunaku nagiraba. Yeah, olugero iso kasoke tuluwa mu kubudde. Tuluwemu ku budde. Yeah. Lwe lwalimu ebizibu ebingi. Soke tuluwemu obudde tuke tuzuke. Party emu erimu bantu balala, party endala n'ebamu balala. Yesu okoleke. Omwana enkudi yalaba teyalaba. Yani. Teyalaba. Linda ko yani mpozi. Yani omukubi wa Golola. Golola enkudi yalaba teyalaba. Abami Golola so. He's a very decent guy by the way mulabira. No, what I'm saying, enkudi yalaba teyalaba. Teyalaba. Jamaa akapale. Nalio nawe katusiza ina akamaliriza. Anti abakazi ebiseera bisinga mugira mtu wasigala wakanye. Tubikawo we tutine siba isanga. Kale ngeri yakajjamu kali ku kugulu kumu mukajjamu we kati kuno walino kugaziya kanoko. Nawe nedda gwali mu mwagwe gwakajjamu. Anti ngene ugaziyizamu. So Golola knows your saying. Golola amanya kawo. Golola chamuka. Gwe Golola amanya kawo. Akoro lunaku rasala amanya ko original. Niwe yagenda kuba musajja mugere. Ngolode yatabuse. Yakuba mori. Yakuba mukanyugeri. Yakuba father mugere. Yali already etsi yamutabuseeko. Bami they are very nice people. But baina bisu. I know. Kadibana bayina. Acting obulungi. Akafero. Akafero yaguddeko. Pozo mugambi agende ku malalo. By this mayina kuvuma ne kulube na yadde no yiga. Omugambi agende ku malalo. Sibijjukira nja kuddamu neerabe nka playing. Anyway, tumalirize n'ekyo project eriko bagiyita lunaku lwange. Lunaku lwo. Ne dozi. It's dozi no lunaku lwo. So after lunaku lwo erugwa ng'ogenda bakuwa dozi. By the way much. After your day. Nawe. Kokonyo ku lunaku lwo bakuwa dozi. Bakuwa dozi. Kokonyo bayirawe. Kokonyo lunaku lwo bakuwa dozi. Yes. Nyambala ya dozi mwagirane. Don't go to basawo putting on with Gomez. Kati akujje muddi akukuba empiso. Nenda abasawo mulimba mbwa abazadde babakubidde ne babagamba abaana bafwe bajja we mutwe mbakola. Naye ne basawo njo bakuba kiro kola kye mulimba. So yagamba. Yagamba. Abazadde mbwa abaana bawe. Baba zadde tebalwala. Mbwe bajja bajjanjaba mbwe mutwe mubakwata. Banange. Bade bamanyi bintu bya serious gravity musawo. Tedi na isola kukikubuuza kyagala Gravity musawo. Nine mali mu lubimba utaka kukola na Dr. Chameleon. Kati waba gynecologist. Si bwatyo bwa mpose gynecologist. Nene mbadde ntiye bwatyo bwakola. You know, kisinzira doctor kigwogenza wa gyno ebyogenda okuyita. Mpose gyno yakubu. Ayina kola. Abina, budde wano Ibra kamukulekere.